akwatidde ekibiina ki Common Man's Party bendera ku bwa Pulezidenti Mubaraka Munyagwa n'akwatidde ekibiina ki Conservative Party bendera Elton Joseph Mabirizi nga kwotadde ne bannabibiina byabwe abalala bakyaliddeko Dr. Kizza Besigye mu kkomera e Luzira ne munne Obedi Lutale. Besigye ng'agenda kuweza mwaka mu kkomera bano batubuulidde embeera gye bamusanzeemu. Musajja mulwadde mutuuseeko nze sijja balimba eddakiika 2 ezisoosa amaziga gampiseemu si ye Besigye oli gwe mumanyi. Musajja mulwadde agwawo bugwe. Embeera y'ekkomera yo toyinza ganti emanyirika nti nnungi, naye bwe twogedde nabo nga bakyassa balina obulamu ekyo ne bakyebaliza Katonda. Munyagwa ne Mabirizi balaze obwennyamivu olw'abantu nga Besigye n'abalala abali mu kkomera olw'ensonga bo ze bayita ez'ebyobufuzi. Dr. Besigye, Hajji Obedi Lutale, Waiso Mufumbiro ne abasibe bonna abalala ab'ebyobufuzi abali wano tusaba President, tusaba candidate Museveni, not President. President ali omuyenzi akkirize abeere pleased awe Dr. Besigye mandatory bail. Kulonda kwe tugendamu kugenda kuba kwa mazima na bwenkanya kutya ng'ebyo bikyaliwo bwe bityo abantu bakwatiddwa lwa byabufuzi bye bavunaanibwa tebiriiwo. Nga Geneva yamala okuwa warning nti Besigye ne munne babasibira bwemage tiwaliwo nsonga lwaki UN General Assembly tebaako ekiragiro kyeyisa ekyomuwendo ekigamba nti no Uganda nga tonagenda mu kulonda Dr. Kizza Besigye ne Lutale batebwe. Munyagwa ategeezezza ng'eno y'ensonga kwagenda okutambuliza kakuyegewe okulaba ng'alafubaanira abantu nga Besigye okufuna eddembe lyabwe. Kampeyini eno ffe tugenda giwaayo eri Dr. Besigye. Tugenda kutambula ensingo yaffe esooka okwogerako ku Besigye, Obedi Lutale, Waiso Mufumbiro n'abasibe abalala bonna ab'ebyobufuzi abali awo. Ne munnakibiina ki Conservative Party ategeezezza nti emu ku nteekateeka zaabwe nga bakutte obuyinza kwe kuyimbula bonna abasibibwa olw'ebyobufuzi. Mu nnaku zaffe 10 ezinaasooka twagala abasibe abali ku misango emijeeteke, emisango gy'ebyobufuzi egitaliiyo, abavundira makomera nga bateebwa. Bano era batubulidde ne ku nteekateeka zaabwe gye bagenda okutandikira kakuyege waabwe olunaku lwa bbalaza nga 29 omwezi guno. Ku Monday ye first activity yaffe yakubabuulira biki bye tugenda okukolera eggwanga. Ku Lwokubiri tuli mu district y'e Kamuli, tugenda kuba olukiiko mu paaka, olukiiko gagadde. Tulinayo activities ez'okugulawo office. Okola kwaffe kwonna tugenda kubanga tusosootola kampeyini zaffe n'ogenda mu maaso nga tutandikira mu Bunyoro. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.